Ebikwata ku muwandiisi w'akatabo ka Zinunula Omunaku ye Edward K.N. Kawere. Ono yazaalibwa Najjeera mu Kyaddondo mu 1920. Yasomera Kira, Namugongo n'Ensambya gye yava okugenda e Makerere. E Makerere yavaayo ng'awangudde ebbaluwa ey'obusomesa. Kawere amaze ebbanga ddene nga ku by'okuyiga by'asomesa agattako n'Oluganda era amaze ekiseera kiwanvu ng'akolagana nnyo n'ettabi ly'ekitongole ky'ebyenjigiriza ekikola ku bibuuzo ekiyitibwa East African Examination Council. Omuwandiisi ono amaze ebbanga ddene nnyo ng'anoonyereza ebintu ebitali bimu mu lulimi Oluganda. Bw'atyo kyavudde asobola okuwandiika ebitabo by'omugaso mu lulimi Oluganda. Kawere ye muwandiisi w'obutabo buno: ebitontome eby'amakulu, kadde magezi, akatabo k'engero eziriko ennyimba, n'essolofa, n'enketta mu bizinga by'eyugoyugo.